abasajja balina obusobozi okukozesa amazzi oba mu bbaafu nasika omuzimu oba mu pipa nasika omuzimu oba mu nasika omuzimu gwe yafa nakola ne reportinga bwe tubyogera mu joga fe twaze kulira Yesu kati biki byatugamba lekayo toddanga naye tunatunulira Bible balancingly olina okumanya kiki mulabewo kyalwanyisa ne kyakusinza kubanga bano ababikola baba balina poloti mbwengula balina amasaza mubaligenda ffe mutasobola kugenda necromancy akoowola omuzimu ne correspondinga kikozewo nti kanisa tetusomeseza kimala olina owulira omulokola ayakalokoka emyaka 13 nze ebizimu tegiriyo tegirina maanyi are you very sure kyogera okimanyi kyova olaba nagamba abantu nti kyetaaga nnyo okukuuma ebijja ayogera ki yes kiyimirako kubanga obulogo obuvaawo buyitirivu nnyo bubuno omukazi yagenda n'asimula omuzimu gwa Samwiri eyali omusajja wa Katonda ate ne gusituka tegwajeema waliwo amaanyi getulowooza era gegoyi kyayinza ayimba ayinza okuyimba kyambe wagala ngenda okusaba kunna mu nyama entaana nemulambule ne guvaayo simanyi lwaki nti babikola ku research ebintu bino waliwo amaanyi agazukusa emisimu oli nagenda mu generations ezewala nagenda wotayinza genda waserera okufa ye nagenda najjawo kyajjawo ate era n'ababirwanyisa olina okuba nga olina anointing so ogenda awantu awo ffe tetugendayo si kyange ekyo kubanga oyinza okulayirayo n'ofiirayo awawawawo waliwo bagenda ne babikula fayiro nazukusa omuzimu nagwogeza ani yakutta ani yakola bwati nagala mu generation nenga atali musala nti mpenna kubwezi ne bwezi mala okusaba n'okusiiba ngoloza saaga nagenda n'abikula ebyama nebikuka nimulagiwa ngolaba Daniel bwe yalagirwanga ebigenda okubaawo emirembe gibaawo waliwo ababinoonya ate nga babiza mabega ate ne babifuna amaanyi g'ekizikiza gakikola n'ag'ekitangala gakikola oba mumpulidde enjawulo eyo ekyo kye bayita research ayogedde ku kigambo research okuwakana kagamba abafirika oba twabaki abafirika tulina ekizibu naye father oyo oba father oba reverend oba naye research osanga omuntu nakugamba emizimu tegiriyo emisambwa tegiriyo amayembe tegaliyo z'omusaayi gwa Yesu gwanaaza simanyi gwakola gutya balina engeri gye babikola ki kakati ekyo ntandise butandisi nakyo kwegamba nga ekyali badde kikubikkula amaaso okutegeera lwaki abazungu bo bagamba nti sitaani muddugavu tabangako muzungu sitaani muddugavu waliwo ensonga era waliwo ebintu ebimu bye tulina okubeera nga twegendereza nga abaddugavu oba abafirika ebiyinza okutuleetera okubeera nga tusitiikinga ku nnono zaffe n'obuwangwa bwaffe oba oli awo okusobola okutegeera ebintu mu butuufu bwabyo ntandise bwe nti ensonga y'ekifaananyi ekyo bwe bifaananyi ebyo nga bw'obirabaawo eyogeddwako abantu bangi era nga baba kugamba nti okusinziira ku mikolo egyabadde gikolebwa mu ddiini ey'ekikatuliki nga bakugamba nti tegyawukana na mikolo gikolebwa mu kifirika naye nti omufirika okusinziira ku bifaananyi nga bw'okiraba nti omufirika singa aba yakoze bano kye baakoze nti ekyabano kiba kya Bwakatonda ate ekyabali ekyekifirika kiba kya sitaani nti ekyabali kiba kya Bwakatonda naye ate ekyekifirika kiba kyaki kya sitaani naye kale nze nga Uganda at large ngamba nti abasinga obungi mu kukompeyaringa ekyo ensobi gye babadde bakola kwe kubeera nga bo balowooza nti mu ddiini yaabwe yonna gye balimu oba yakirokole oba yakisiraamu nti
bo still nabo byonna ebikolebwa mu ddiini gye balimu byebye bwa Katonda era still ebyekifirika basigala bagamba byaki bya sitaani. Kati tewabaddewo njawulo nti nabo bennyini nti goli n'obanga omulokola essaawa ya kakati nga ebikolwa ebikolebwa mu nkola ey'ekifirika byonna biba byaki bya sitaani mu nzikiriza, naye ate ebikolebwa mu kirokole oba mu busiraamu oba mu protestant byebye bwa Katonda byebitukuvu. Kakati awe wabadde obuzibu kubanga ekituufu kyo kiri nti teriyo ddiini ekkiriza nkola ya kifirika. Ebyekifirika byonna babituba bya sitaani. Abantu batuuka n'okweggyako amannya gaabwe ag'ekika. Nti omuntu waliwo olunaku lumu twali kukyala ne babuuza mukwano gwange twali tuwerekeddeko amannya ge, n'ayogera amannya gonna nga ga kisiraamu. Fakiti yayogera amannya 3 nga gonna ga kisiraamu. Ne bamugamba nti gwani, n'ayogera amannya ge gonna ga kisiraamu. Katugeza bagamba nti nze oba Abdurrahman Aziz oba Musa. Bamugamba taata we yani era n'akola kyekimu. Bamubuuza maama we yani era n'akola kyekimu. N'ayogera amannya gonna nga ga kisiraamu, tekuli linnya lya kiddugavu yadde n'erimu. Kati ne bamubuuza nti wayisewokko n'emikwano gyo ne baganda bo wano, nti muga nti baliwa, nti wazewo ne mukulu wo yenna, nti mukulu we n'amusonga kuti yono. Babuuza mukulu we, ne mukulu we n'akola kyekimu. Tiwayisewo ne mwannyoko wano, nti ne mwannyoko naye n'abamubuuza amanya ge naye n'akola kyekimu. Katuli n'asiriikirira n'atuula n'ababuuza muli baki? Ko bo tuli baganda. Abagamba are you sure muli baganda? Tituli baganda. Naye kwegamba abantu abamu ababadde balaba kale ensonga kwekyonyera kiddamu kikunyonyola emaaso awo, ababadde balaba ensonga mu ngeri ey'enjawulo baleese obufaananyi buno ku mutimbagano nga bakulaga nti bano sayidi eno ku mukono ogusemba eno bazungu bali mu kukola ngattu, bali mu kutunga byalaani, bali mu kuyiiya. Bano bafirika bali mu kusaba, bali mu kyaki, bali mu kusaba, bali mu serious nnyo, bali mu kusaba, bali serious nnyo, bali mu kusaba. Nga bw'obalaba awo babatumye oba enjeyo babazikube wansi, bali bize nnyo, bali mu kukola. Nga bw'olaba bali mu kuyiiya, bali mu tekinologi, bali mu buli ate nga baana bato, batandika baana bato okubeera nga babayigiriza ebyokukola. Ffe tuli mu kyaki, tuli mu masinzizo g'abazungu ag'abagwira, tuli bize nnyo. Era wano bakulaga maama Lobozi ng'aggyeeko, bano baali baana bato nga babakwasa Quran, ate bano sayidi eno baali babayigiriza oba kukola ki, masimu n'ebintu ebirala bingi nnyo. Abantu abadde bagezaako kompeyaringa ku mikutu egy'enjawulo kwe najja obufaananyi buno obwabadde kwegamba bulinga obujerega, nti bano babakwasa kumpi buli kimu. Olina okumanya olunyiriri mu Bayibuli okuva gyetandikira paka gyekoma, mu Quran okuva gyetandikira paka gyekoma. Kati na bano balina obaali awo amadiini gaabwe, kubanga teri abasinga ate mu nsonga eyo. Katugeze mu Asian countries, n'abazungu nabo balina ebyabwe. Naye kugamba nga ffe ebyekifirika sitiru bisigala bya sitaani. Ffe ebyekifirika sitiru bisigala byaki? Bisigala bya sitaani. Kati awe wali obuzibu nti bangi baasese, bangi bajereze, abamu nga bageza kukuba eddiini ey'ekikatuliki. Naye waliwo enjawulo. Njawulo ki?
kabwe bali bakutte enjeyo baabo babatumye enjeyo oba katugeze oli ayinza okuba nga alinaawo ejjinja lye yateekamu oba mu kyaki ye nga bwe mulikwata kumufuna emikisa oli ayinza okubawa empeta ey'emikisa oli ayinza okuleeta amazzi oba anointing oil ng'alina okubasiiga oli ayinza okunyokeza akabaani n'asabirako emikisa oli kugamba bw'otunuulira akabaani ne mubasamize bakakozesa era neewalala yonna obubaani bakola ki babukuma kakati ensonga eyo nze nensoberamu nze nga nze tosobola kukwata kikyamu kyoyita ekikyamu ate n'okiwagira oba n'owa ensonga lwaki tokkiririza mu kiri ate ng'ensonga gy'owa naawe era egwa mu kkowe lyerimu oba mutegeera kyentegeeza gwe tosobola kuvumirira kino ate n'ojja ngoga nti oli mulokole nnyo naye nga ku butambi bw'empula ze wali bali babatumye enjeyo bakoze ebintu ebirala bingi nnyo byetumanyi kubanga oli ajja kubuuza nti kolubiza erinnya lye weetuumye eryo walijjawa kati nga mikwano gyange bwe twagenda okukyala timuli baganda gwani nze Abdurrahman Musa Aziz nti ate taatawo naye n'agayiwa ate basisita boyinawo okuwa nawe ate kati ne batubuuza nti wange mwatemu abawerekedde buli omu yeeyanjule ne tutandika kati bwe twayogera amannya nga mulimu ag'Ekiganda Ogwani muzzukulu wani kati nga tulina okutandika okweyogerako ne bagamba nti bemuwerekedde bali kitundu ku mmwe obanga bw'onoogamba nti mu buwangwa bemuwerekedde mubeesiga muwangaala nabo kubanga essubi kati liri mu mmwe kubanga bano kakati bye batugamba tetubitegeera era oluvannyuma ennyo omuntu omu omukulu ku sayidi yaabwe yakivumirira era n'abasaba baddemu beeyanjule mu mannya gaabwe ne beeyanjula ne bateekako erinnya ery'Ekifirika naye nga baali ejjako nga bo basiraamu nnyo tobabuulira Bawarabu baafuuka Bawarabu kakati ensonga eyo eviira ddala eri mu bafuzi b'amatwale mu by'obusuubuzi Abawarabu engeri gye bajjamu wano ne batusuubula ne batutunda mu buddu kubanga kati ebyo byonna gwe bitunuulira bo baali tebalina misango gye baziiza okutukwata batutunde mu buddu batutwale batukole batya bo okusinziira ku nzikiriza babeera bali mu kibeeroke abaddugavu twalina kubeera bwe tutyo nti abantu bennyini abatusuubula mu buddu otutwala okulima masamba mu America wa South America ate era be baatuleetera eddiini ffe gye tutendereza naye nga n'abaddugavu abali mu America oyinza n'omusanga nga muganda wo bw'otunuulira olunyiriri gyebyoge nga muganda wo naye ng'ate bwe mwetunuulira mujula kwetta akulaba bubi nnyo kati ensonga eno nze sigirabanga nti nno bannange mulabe eddiini y'Abakatuliki eddiini nedda ffe ng'Abafirika ffenna tulina okuddamu ne twetunulamu ne tulaba kubanga teri ali safe ate era ku byonna bye mwogera kitegeeza kino kiba ekikyamu
byonna bikyamu, system yonna nfu. Kiri kye muyita evil ekyobwa sitaani kyekyaffe ekyobufirika. Kyo kyabwa sitaani. Kino oba kiri mu ddiini kyoba ddiini ki kyekiri holy. So si nti kiri mu Bukatuliki. Sagala mukitwale nti mulabe baabo baleese akawanga bakoze batya. Muganda wange, era ebintu bingi nnyo ebikolebwa mu ddiini zonna okutwaliza awamu nga bw'obitunuulira era olaba bifaanagana n'ebyo, bifaanaganira ddala ewatali yadde okubuusabuusa. Kakati nga bwe nkugambye nti ndabye abantu bangi nga bakyogerako nga bagezaako basically okubeera nga bakuba eddiini ey'Obukatuliki nga bafunye omukisa kugamba nga bono nga bakati wane Uganda bw'osanga omulokole bw'afunayo kakuba mu basiraamu ng'atandika omusiraamu bw'afunayo kakuba mu balokole oba mu Bakatuliki oba biki ng'atandika irimu atandikira awo. Byonna bye bimu ebyo sijja kubalimba. Kituufu baabituzaaliramu era amannya tugalina naye tekitujjako kubeera bafirika. Tekitujjako. Kakati buli muntu yenna akyajuwingira mu layini eyo ng'awaana kike ng'ow'emmamba nti gwe oli mulokole owaana kikyo, oli musiraamu owaana kikyo, oli mukatuliki owaana kikyo, oli muprotestant owaana kikyo, oli mutabuliki owaana kikyo. No point. Nopuki tulina kwezuula oba oli awo nga bafirika. Kyekitegeeza kubanga kati oba oli awo n'okwawukana enjawukana zivaawo kubanga entalo z'amadiini zaali nnyingi nnyo gye buvuddeko emabegako eyo ebyalo ebimu katugeze nga ebiba nga oba kyabasiraamu wakati ng'ebitambala. Kitegeeza nti ate amaka agamu agatali g'abasiraamu bajja gaboola nnyo. Ekyalo kimu kiba nga Bakatuliki ate abasiraamu nga n'okuwasa omusiraamu okuwasa omukatuliki okwo kwegamba byonna biri awo ebityo nga ne mu nkolagana okuboolagana kubaawo kunene nnyo. Naye nga byonna nze ndaba byajja kutuyuzaayuza na kutuggyako byaffe, ettaka lyaffe, kutuggyako byaffe ffe nga ffe, ennono zaffe n'ebirala bingi nnyo kutuuka kutukuba biyiso bitategeerekeka na kututeeka mu mbeera etategeerekeka. Banatera kutwaluza nga buko ku buzungu ate nga baakitandika dda. Kale byonna ebiriwo nga babireeta basapootingira mu layini eri kiba kitegeeza nti gwe bino byonna ebyekifirika oba ogamba bya sitaani, ekintu ekikyamu.